bannange ensi erina ennaku naye Robina nnina ennaku ddala omuntu n'atuleeta lubaluba naye nga ne mu kifo taliiwo. Naye Robina nze ekyo nodde nkisuubira. Wali okisuubira ku ki? Ebintu byo tebikutuka kubakkiriza senga kunaaza omudagala. Tonyumya biboozi bya sengaawo naddagala byebiki kati nga nedda lindawo nga nsonga kye naazisa eddagala ate noŋŋamba mbu teryakola yaŋŋamba mpadde eddagala lya mukisa. Mukwano ekisiraani kye walina kyali kitono yakwambaza n'ekirala nagamba eddagala lyesonyiwe n'okkiriza n'olemerako bakunaaze. Naye mazima ddala senga mba namukola ki okutuuka okunnaaza ekisiraani? Ebyo tebimukwatako naawe yagamba ogenda obeere ewuwe wagaana. Naye nga ddala namukola ki? Robina nakola ki? Kiki kyesikoze mu famire ya Semakula? Kiki kyesikoze? Oba okubeko ku ssimu olabe. Naye kati essimu mukubire yaki ng'obwedda mukubire amasimu aŋŋamba waali. Obwedda waali naye alinze nnyo demu mukubireko manye waalaze kuba ina diiru yonna gy'aliko nga yeetaaga ssente. Linda kabagenda out babeera ne bizinesi biki byoyogera ggwe? Naye bannaye kuno kubonaabona kwennyini oba nninga eyabbende kubusabo. Byonna tobyekwasa gwe kwata essimu kubira oli omanye kyaliko essaawa eno enzo yomba nenga ne byaliko muntu mukulu siina lwaki mukubira essimu ayina amagezi era ategeera. Okubireko eddakiika 2 zokka onyigiddewo gwe ze waakalinda. Kale bannange sisobola gimukubira sisobola kubanga kiri mu butonde omusajja yalina okulinda omukazi. Kati njimukubira nze namukwana n'ekirala ye yayagala era bulijjo abakazi babalindanga kati kyekimuganya okutulinda. Robina gwe toko wakulangira olyokowoze mbu yayagala. Ate kati ngenda mwetunga mu kiwato kubanga bannangira. Bwe baba bannangira ngenda nze namugamba nkwane. Kati bw'oba onyize nnyo tugende. Era tuve wano tukyalindawo ki? Kera kuba nti jjo wakomyewo ng'okooye naye nabadde nakyo njagala okuyitiramu naye nenkuleka male okuwummulamu. Kiki waliwo obuzibu? Obuzibu bufunye kwona omuwala omukozi Joani. Kikyabadde ki? Kati nze bulijjo mmanyi nti nina omuntu agenda kukola ndi naye emyaka gyonna kuba mbadde muyisa bulungi naye ate ndaba ngamba akooya ayagala kugenda waabwe. Kyekimutwala waliwo embeera ebadde muyisibwa nga si nnungi oba? Nze kati ndaba ensonga gye yampadde temmatiza kubanga atuuka okwagala okuva wano kuba agamba ayagala kugenda mbu abeere n'omwana we. Bwe kiba bwe kityo nga kwagala kugenda bugenzi kubeera kola bintu bye sikiraamu buzibu. Omanyi buli kintu olina okukirabiranga mu ango 2. Kiyinza n'okubaako kikitugattako oli n'agaa nti ewa kanso omukozi we yali ate kati n'avaawo obulamu ne bukyuka baali bamusasula bulungi. Ekyo nakyo kisobola okutuyambako ku kitundu abantu ne bamanya nti tusasula. Anti ye yalaba nga ssente z'ayina zimumala otandika okukola kuba yakakola nakamusasula ndowooza emyezi 2 abanjayo 10 n'emyezi 10. Ate agibanja atya ng'obedde ssente nazikuwa? Kituufu wazimba naye ate nze ndinamu obuzibuzibu bwe saakugamba. Ate ng'okozesa ssente za mukozi? Lwakuba sakugamba. Buzibu ki obwo Nalukenge bwe wafuna? Nina bwe nafunamu. Ate kati emitwalo 7 egyo gyakola buli mwezi. Kati emitwalo 7 yalaba nga ssente ayinza okubalowooza ayina nnyingi. Nalukenge kyogamba mbadde mpa omukozi emitwalo 12 nga bwenzikuwa ng'okwata 5 nga naawe weesasula nga yo muwa emitwalo 7. Owulidde neegaana zibadde zange. Nalukenge abo badde tonziba bubi. Ate mba nkubbye ekiddiya sinnakubba kuba ne ku mirimu egikolebwa ewaka ezo ssente ziba nnyingi wano ewatali mwana muto gwawamata. Nalukenge kati ekizibu kimuwe 7 bw'aba yazikkiriza muwe agende tunafuna abakozi abalala. Siyinza funa mukozi abadde akolanga Joani ku mbeera ze mbadde mwagalamu n'enkola gy'abadde akolamu. Kiye kyasenga ogamba ekimutwala ng'omuyite tulabe. Nkazi mukuyitire ye akunnyonnyole. Muyite tulabe. Joani sooka ojje. Gwaza abadde ankolera bulungi.
naye nze omuntu bw'aba omulimu ng'afunyeemu ayagala genda ku kiddako sitaakuba na buzibu. Nkuba olwedde n'ensanvu gyansaba sigirinawo kati. Muwala Wanjikaasa. oli bulungi. Kaakati mukyala wange ngambye nti oyagala kugenda kiki waliwo obuzibu? Akaso tewali buzibu, just njagala kugenda bugenzi. Njagala genda kubeera na mwana wange ate nabazeemu ng'okuva we natandika okukola omwaka guweddeko. Sente ze mba nfunye zimmala okubaako kyenko. Oyagala genda bibyo Yange. Kwekulaakulanya kola ka bizinesi ko. Ye kanso. Nalukenge. Kaakati omukozi otya kwanza sina buzibu obanga gwe mutima gwo owulira nti oyagala genda kukola. Ye kanso njagala genda kukola. Kuba olwedde tetukugobye bugobi. Mukyala wange abadde akyakwagala. Kituufu gy'wani badde nkyamwagala. Neera kati ye kyabala kirala nze ne kyemubalira. Nobina osazeewo oleme kuwayadde omusajja eddakiika 2 oba 3. Kati tukole bwe tuti tumulindemu eddakiika 5 ze muwadde bw'aba tannaba kudda wano tugende eka. Onyiiza nnyo nno. Edda okwokummanyira bumanyizi kati ate ntandike mwegulako obwebuzi ninga nzaamukwana. Eddakiika ezo 5 tumizaayo okunywa ngirenga nnyo bino ebintu bituka. Yate era n'ebyokunywa nabisabye edda abange ebyokunywa birwana. Nze mpulira n'obusungu. Kati bw'onadira ekisiraani okigattako okunyiiga ogenda kukaddiwa. Tonneeyogerezaako naawe ekisiraani gwe wakinyamba yansiriwalya. Nibo ebizibu bya ssengaawo. Naye ate nno oyogera ku ssenga. Ssenga ono naye alabika si muwangu. Bino byeyogeza buli ssaawa era Robina. Ye alabika ayagala nze mukolerere mbeerawo nga mukolerera siina birala byenkola. Naye bannange. Naye Katonda amuveemu omusajja ono yeereete wano. Nze ngambagira ng'olya nga bw'onywa naye wanajjira ogenda kaddiira bwereere. Ye gwe ng'oyogera ng'omusanyufu. Siri musanyufu naye nzeera ebyo nanaze nkimanyi nze nkumanyi Robin ebintu byo tebikutuka. Tebikutuka. Kati naawe weegasse kusengaawo. Sirina kye mwegasseeko ekituufu okimanyi. Naye kale kirabika nze natondebwa kubonaabona kulaba nnaku mu buli kimu nze buli kyenkwatako tekitambula. Robin weebonaabonera leka gamba mbu otubonaabonera. Ate ono okakamuka nga yayagala genda. Anti ate n'ekirala ssente ye zaayagala gwe ne Agnes mwamugamba mujjamu emitwalo 12. Kati ng'ate nze mukusinziira ku mirimu gye ndaba akola n'engeri gy'akolamu emirimu gye nembangamu emitwalo 7. Ate ye kyatayagala ng'ate nze bwe mba ntunuddemu ku mirimu egiri ewaka mitwalo 7 giba gimumala. Ye yawulira kiri ate kyava mu kamwa kange. Wakkiriza. Wawulira byabali wawulira byange. Ekikulu mbadde nkuwa 12 okitegeera. Kituufu. Oba obanja ssente meka? Miliyoni 1.2. Miliyoni 1.2 kali Nalukenge. Funa 7 mwongerereko. Ngenda zijjawo. Neyanza kanso. Ozingamba nzijjawo. Wadde Nalukenge ssente nali nazikuwa. Anti nkugambye mbadde nzikozesa byange kati ono omwana lwaki yegwawuliriza okusinga okwolereza nze. Tetulina kuswala oyo olwedde mulonzi waffe bw'atambula eyo ne batandika nti ate wa kanso bakozesa omukozi ne batamusasula kijja. Kane wantamye ekigambo balonzi. N'omukozi obukozi ali ewaka atasobola kusimba ku layini kuwa kadulo era naye omutwala nga mulonzi. Abo balonzi ne bw'aba tannonze naye ebigambo ebimuvaamu eyo gy'aba ayitira yonna bimpeesa akalulu oba ne bakannyima. Kati ate agenda kwogera kiwalwa mugambi ko sigenda muwa ssente ze. Gwe nagamba kuwa ssente meka? Nedda anti ebyo tetwabyogerako. Wawuliriza nze wawuliriza Agnes. Wenda badde nkuwadde obudde. Kyava mu kamwa kange. Nalukenge. Nawe wakkiriza. Nalukenge. Wamma tetugenda kuba nti olinga eyajja mu kkomera bw'oba omutima gwo ng'emmeeme yeesazeewo nti oyagala genda nze ngenda kufunira ssente. Okitegedde? Ngenda kukuwa ndowooza ogambye obanja mmeka? Kamu 2. Obanja kamu 2. 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 2
ngenda kufunira miliyoni emu kitundu Neyanza kanzu. ogenda otandika obulamu. Niba nedya toli feya. Emu kitundu nga yaki? Nalukenge. Yaki? Nalukenge. Nze zo sente zogenda omugatirako nnyingi tazikoleredde. Mpulirizaako ye lwaki owuliriza ye simanyi oyinamu engeri endala. Funa ne ku nsonyi. Nsonyi kyawo. Wamma ku weekend ngenda kweweera sente nze kennyini ngenda zikuwa. Neyanza kanzu. Kale kati genda okole ebibyo. Omusiima abadde talya tanywa tasasulwa. Nalukenge. Swalako okitegedde. Tolina gw'osobola tufunira n'asijja n'akola. Nedda. Sisobola funa mukozi abadde ankolera nga Joani. Kati Nalukenge ojja sigala nga weeyambayambako ku mirimu kasita naawe tokola. Ekyo kimanyi sirina mulimu gwe nsobola kukola. Nze emikono giba ginnuma kati nkole ki? Kale wamma genda ku bibyo. Neyanza kanzu. Kale Nalukenge tolinaamu nsonyi mu mutima. Ate zaaki? Sente z'omwana wazirya. Ndi mugezaako kufuna linnya lya famire lidde tuleme kuweebuuka ate era oli mukaayanira sente. Kati nazirya gambyeko nti sizimudize. Kale naye kyoba omanya siri musanyufu owulidde. Wandiba ng'olinamu engeri endala. Tonyiigidde? Afana yenyu mukama waffe yebazibu. Amen. Afana yenyu bampita Blaza Max. Tambula mu kitundu kya Kiribedda nga mbuulira abantu ekigambo ekya Katonda. Brother Max. Gwobeerawa? Mbeera mabega wa Kiribedda Hospital. Mabega wa Kiribedda Hospital. Nga ntambulayo nga sikusangayo eyo. Olabika tonnaba naye nze omulimu guno kale ngumazeemu akabanga katono. Naye akabanga katono kemaze. I have changed very many people. Ababadde abenzi bakyuse. Ababadde abayaye bakyuse. Amazima go gali nti in fact abasinga bakyuse. Kiriza nekana kanyiriri nkakusomere okakase tikyenkola kya bwa Katonda. Mu Yokaana omutwe gwa 2 kuva ku kanyiriri ka 2 awo Yesu n'agamba nti emirembe gibeere naamwe kuba nga kitange bwe yantuma nange mbatumye. Temugende ku nsi yonna mu buli kasonda k'ensi yonna mubuulire ekigambo kya Katonda. Abarikiriza mubarokore, abarigaana mubeesonyiwe. Kati afande walokoka? Nze ndi mulokole. Oli mulokole? Kirungi mukama waffe yebazibu. Kubanga afande yenyu mukemwa ebikemo biba bingi. Biba bingi. Like oyinza ng'okulya enguzi. Ebyo mukama tabyagala. Nze bale sirya nguzi, nze ndi mulokole nalokoka. Era ombuza mukama yebazibu ne kugamba amina. Kitegeeza nalokoka ndi mulokole. Enguzi mbi nnyo. Afande. Wanjisebo. Kalina uli ku bigambo by'ono omuyaye Max. Lwaki omuyita muyaye? Max. Naye watandika kubuulira enjiri ku kyalo. Mukiga. Nafuuka muntu wa Katonda. Amawulire gembawa, mawulire marungi aga mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ali muguru. Oli mulokole oba oli muyaye oli gweya bweya nga luliwe nakusanga osabiriza. Ebyo byali byaluli. Sebo, tokyolira kyebigabo kyayogera kiva mu ku Bayibuli. Si ye kiva ku kyayogera ne kiva ku Bayibuli, kyekyasoma kyekiva kwetu. Ate size zawandika. Mukwana musori nazedda wano nga toliiwo ne bankubira akasimu nga nabye malirize ebyemirimu nga bw'obimanyi. Ffenna otufudde baana bato wano. Mazima tutudde almost saawa nnamba. Nswadde n'okuswala mu maaso ga muganda wange. Mulesa akulabe tubeeko bye twogera. Toba omanya. I'm sorry. Nekyembaddeko kikulu nnyo mu bulamu bwaffe. You know business. Nze nako obwavu sagala mbeera etalimu ssente. Byembaddeko byakwasaganya business. Njawo ogenda okujja buli kimu nga kiri okki. Era nakikutataaganya. So emirimu mikulu nnyo, wadde laavu mikulu nnyo. Ne good enough ndimaliriza amusorizize. Baby. Nze byo sijja bikkiriza. Nze n'abe waffe bamanyi. Simanyi bintu byakulinda. Manyi bintu byakwata budde bwe ngamba essaawa ziba ziizo. No kyolina okumanya bw'olinda ng'ofunamu beta. Ate jjukira tulina okukola ebintu bingi ogenda waka ngenda kukuwasa. Njagala ojje nga teri kubonaabona. So ebampitira business katugimalirize kiyamba ffenna kya bulamu bwaffe. Ne good enough nkimaliriza era yo lukimaze nzijja okusinkana. Obulamu obweyagaza obwamu okugumiikiriza obwamu ebintu bingi. Byonna byenkola mbikola kuba ggwe njawo ojje mu bulamu nga ddala teri kwejjusa. You look so beautiful.
Imirira ndabe. Wow. Good. Wow. Sorry for keeping you waiting. Really? Yeah, naye? Easy. Okay. Number 6, yeah. Better so. Bulungi. Oli otya? Bulungi so. Jebaleko. 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 Yeah, who is she? Baby, ono sister wange. Oh, mula. Kade simye kulaba. Kwegamba mama wa muyaddira nazala balungi bokka. Kubanga ntunulira oli netunulira gwe. Asina kyengamba. Ate nolaba. Aha. Tuli abo. Babiri mwekka. Kwegamba mama oyaddira nasala wazaala abawala batono. N'abawo bulungi bwonna. Nga tagala busaasanya ko balala. Leka naawe to. Wandabira ddala nga ombayine bwenzaala omwana nafaanana mama muto tobako kyogamba mbu lwaki yafaananya oli kuba bonna balungi. Okitegeera ziva mu bayibulu ekitegeeza ya kituufu kyolaba yimiridde nkyulira kyayogera kituufu nnyo era amawulire gembawo matuufu ga mukama waffe Yesu Kristo. Afandi olaba naawe owuliriza nange kampulirize ku bigambo bye asome tugende mu maaso tuwulire. Kirungi nnyo kirungi nsanyuse nnyo ti mbatumye mugende mu nsi yonna era mbawadde obuyinza mu nsi n'omugulu bye munaasibanga ku nsi n'emugulu nga bisibibwa bye munaasumululanga ku nsi n'emugulu nga bisumulukuka. Kati nzize n'amaanyi mangi kitanga mpadde amaanyi. Afande bw'obadde odi enguzi sobola okusabira enguzi n'ogivaako mukama n'akkiriza kuyingira obwakabaka bw'eggulu. naye nakugambe kuva wambuuziza nti mukama yewaziwe ne kugamba amina kitegeeza ndi mulokole nalokoka okitegedde nje siri yanguzi. Kati mukiga oyinza okuba oli mubbi ebyo byonna sobola okusabira n'okyuka n'olokoka mukama waffe Yesu Kristo n'akukkiriza n'oyingira mu bwakabaka bw'eggulu. Sebo Max nze siri mubbi ate siri muyaaye sina byonna kyenkozeko yadde n'ekimu. Soko linde oyagala kugamba zayogera mutoyina kyofunye wode nti mutewali kyolira njawulo kugu omufere abakutteko abatadde mu ntamu abasiika ani mufere ono yennyini engeri gyasimbamu obunnyo yonna era abafere. Omuntu omulaba akutte bayibuli ali ku njiri ali kunjiriza Katonda abulira ku abantu omugamba ti ali mufere. Naye andi Saaruni kujjako gwe tolina muntu yenna gwe w'ekitiibwa buli omu yenna ogenda omubambira bubambizi. Afande oyo talina gw'atabuukira. Si kubambira taata naye era ate kati gwe sikwewuunya era obwongo bwo gw'osobola n'okumala wano olunaku nga bakubuulira enjiri kubeera gwe bakukwata mangu naye ate afande gw'omazeeko ebyewungula bye biti mu kifo kyo ku mirimu gyonna gy'olina eri ku ofiisi mu kifo ky'okudda eri okuuma abantu n'ebintu byabwe olabirira ekyalo olabe abakozi b'ebibi. kyoyagala kugamba nti Saaruni nti abafande tebagenda mu kyaki tebasaba. Kale mazima bafande twabatyanga ng'olengerera eri ekyambalo neweeyo ky'ensiko naye essaawa ya leero mmwe be tusanga mu butale tubasa kwegamba buli wamu mu bufuuse bajjenjeero. Ati olaba omuntu wa musango omuntu wa musango era n'olaba nyambala wa gavumenti olina kudduka mu musango. Afande byoyogera tebikwatagana na bye ŋŋamba kye ŋŋamba muweddemu valyo. Nange nesinye kuba n'abantu abalungi bwe bati. Kale nolaba nze mbadde nnyiize ebintu by'okumbeeza wano naye byambitadde mbivuddeko. Kinjagaza omukazi ategeera amangu. So nga mwina byakunywa byokka kiki? Tulinze ebbanga ekyomuwamuwala gye yajja aleeta ebyokulya. twalidde. Mwalidde dda? Okinanga ndeetera ekyokunywa. Waitress, some water. Some water please. Atuyambe nalema okulwayo. Najja kwanguwa kyaliko akimanyi. Ate abalungi tebabalumya naye abalaba. Mungi bamulunya. Kakati bizinesi zo zimaliriza. Everything is okay. Kati tujjewo bizinesi. Yes. Tuteekewo laabo. Kati program ki gy'olina? Ekiri wano essaawa eno si bizinesi. Laavu. Olaba ebya bizinesi nabirese eri kati ndi ku laavu yokka. Kakati nze mbadde mbuuza. Yes dear. Program ki? Mulawuliro no bwabuuza ekiddako kimanyi tugenda kukyala ate programu endala nkugamba emirimu bimpu banoonya ssente gattaga omayiriza kiki genda kukyala mulabye nagamba kukyala kyekiddako teri kirala naye era nze naye bebi ebintu by'okunswaza aba ebintu byakunswaza njagala ekintu nga kiri maasi kati ebbanga lyondabidde nkufaananira omuntu ayinza okukuswaza
ddala ebbanga liwakandabira nebyensobola okukola nebyenkoze nyinza okuswaza nze nze saagala kuswala neddira kuswala kyobola bankola nnyo n'olaba mbeera wano nawali bankubira amasimu galo nina okuba ne ssente bulooba ne ssente kola ebikujamu naye kati nkakasa ebyetagisa okukyala byonna byawedde gogenda okumpa olunaku nekiddako lola tuli mu kintu afande ebyawandikibwa bigamba ti teri muyigiriza bwe balikiriza mu kitundu kye kati banno kye bakola n'amawulire gembawa mawulire matuufu ga mukama waffe Yesu Kristo njagala mulokoke ensi yonna ekkirize Katonda w'amaanyi wekyoyogera kyamazima nange njifiiringamu nanti asaaluni gwokkiririza mwani ddala tolina lunaku lw'okkiririza mu muntu ate olina empisa embi kakazigwe sooka olekana abakazi bampita bamanyi tebalina njogera ate bo batebayogere tulibunjiriza Katonda oyo pasita litugamba kigenda ku nsi olina kukyusa embeera z'obeeramuku omuntu ng'omulamu gwe olina kukyusamu eringa emirimu gyetuuma ku police station oli eno ozunga wandikiriza nawe nelokola simbira eri obunnyo afande mwaggwamu vali bambi genda nsobola n'okwekubirangayo genda afande nsobola n'okwekubira ekikonde kati n'otabaako oba osobola gikuba kikubemu oba olowooza osobola afande tudde ku mulamwa muleke agende naye ono omukazi talina respect afande amazima go gali nti bebo abaneetaaga beetaaga mbasabire abo bagwamu ensa singa omukutte n'omukwata naprovinga with evidence oyo omumanyi oyo antisaluni mumanyi si oyo muwala wa muzeeke wansi eyo oyo omumanyi era buli kyasanga ng'ayingira kyogeramu nga takimanyi kigenda maaso oba nga walokoka nange ngenda kulokoka Katonda nga w'amaanyi fukamira nkusabire okakazi era kusabira genda kusabira olokoke era olwaleero oli mwana wa Katonda ddala nze bulijjo ndi wa Katonda fukamira nkusabire oyatule wanika omukono gwo gamba ayi Yesu olwaleero lokose fuuse mwana wo sangula mu kitabo ky'abafu onyingize mu kitabo ky'obwakabaka bw'eggulu mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina kati olwaleero ofuuse mulokole ddala olwaleero ndokose maaso g'afande Amina. Okiriza ku mutima gwa nti olokose. Ndokose. Ebibi nali ozikola mutoda muzikola. Sina bibi. Toina bibi. Ne ndokose. Ogamba bo butoche kirungi. Kakati afande. Gwe torokose. Ndi morokole nalokoka dda. Wambuza mukama yabazone kugamba mina. Kitegeza ndi morokole nalokoka. Mwebale nnyo mwebale. Webale kulokoka. Sina afande nawe wandirokose ogwo. Namazedda ebyange namazedda tebalota mulungi ebiri muzigumuze zimala. Kakati mukiga kino kyokoze kirungi nnyo. Kirungi kuba katofuse mwana wa Katonda ddala. Nga bwogambye. Nze kansubire buli kimwe ne wanga mu maka kigenda terera. Kiga. Ekyawandikibwa kigamba teteri eyesiga Katonda navira maawo. Byonna bikwase Katonda. Buli kimu embeere genda kuterera mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Nzikiriza era onokusaba ngenda tandika nsabe. Amiina. Kangende nga nsaba n'okusaba Mukama Katonda ankolere ebyo. Amiina. Kale.